Kkiriza tutuuse mu ssuula yaffe ey'omwenda ey'olugero Tokiiya ngonge ento. Eno eyitibwa cy pense. Nga batuuse ku kibuga eby'okugenda ewa ttoopi byattuka buto. Bwe zityo waayita mbale Tiina n'atwala mutabani we wa munywanyi we atandike okusoma. Mu maka ga ttoopi Tokiiya yasangamu abaana abalala babiri, omuwala n'omulenzi. Omuwala yayitibwanga Jjeetu, yali akuliridde ate nga muwagguufu. Omulenzi baamuyitanga Gafabusa. Tokiiya ne Gafabusa baali mu kigero kimu, kale nno baateranga okubonga enje bombi wansi w'eggwafa eryali awo mu luggya. Emirimu gya ttoopi nannyini waka gyali tegimanyiddwa bulungi, naye engeri gye yeebakanga emisana nga kyeraga kyere nti yakolanga kiro. Essaawa bwe zaaweranga 2 ez'ekiro, ttoopi yeezigulanga bulungi, n'ayambala bulungi engoye ezitangalijjanga zaabu oba ffeeza, n'anaanika obugatto bukaleega ntumbwe, akasawo ak'eddiba lya ttimba ne kamudda mu nkwawa, ne yeefuuyira obuwoowo ne yeggyawo. Bwe yakuyitangako akawoowo ka kalifuuwa nga kabula kukwabya nnyindo. Eyo nga mu matuluttulu zaakomyangawo omumpembe, naye ng'olulimi alinnyamu lulinnye. Abaana bwe baabandaalanga okuggulawo yabaamiranga nti, "Mmwe ŋŋwammwe mwe mwayishimba, muguyeewo mangu nga shinnayushamba." Nnyinimu waatali, eggwala Jjeetu lyalabanga ttoopi taliiwo nga nalyo likwata gaalyo. Oluusi baganzi baalyo bajjanga awaka okuliringizaako, naye nno emboozi bwe yagwanga amakerenda ng'ekisula banaakirya. Eggwala lino lyanyumirwanga nnyo omuzannyo gwa Jangu Nkwekule. Eggwala jjana lyekwekanga, bo ba Tokiiya ne balikwekulanga, gwe wamma ne badda ne mu kati ne bakuba embeekuulo. Mu kugomoka okwo nga tewali abakubana ku mukono, baana balenzi baasiiwuuka empisa n'okukatagga ne bakatagga, anti munnange okimanyi bulungi nti kisawo kyataliiwo. Mwana muwala Jjeetu yalina olunkulu oluliisa omusota nga gugalamidde, ate era nga mujoozi ffuluku. Nakyala teyakolanga kalimo konna, mbu ye yali yeekulidde nga takyakuluusana. Mazima atamuzadde, Jjeetu ng'akimisa abaana b'abandi amazzi. Bwe baalwanga ku luzzi yababonerezanga ng'abafukamiza okubula okubakutula ebiwalaata ku maviivi ng'embuzi. Teyakoma ku kubakozesanga bulogoyi kyokka, naye yabayigiriza n'omuze gw'obutatuukanga ku ssomero. Bwe yeegattanga ku ggobe ne banne nga Tokiiya ne Gafa abagaana okugenda ku ssomero ng'atya nti bayinza okumulonkooma eri abasomesa. Bakitawe nabo baasiibanga mu kutirima na kunoonya ntuntunu, ye nno bwe gwabanga omwezi gwa Museenene nga gubula asala. Mu ssomero Tokiiya mwe yasomeranga mwalimu mukulu we eyayitibwanga Peter. Muganda we ono nnyina yamuzaala mu ddyali eryasooka. Kitaawe wa Peter yali mugagga bifeekeera era nga mutabani we asula mu kisulo. Engeri essomero lino gye lyali ligatta primary ne senior, Peter yali asoma senior. Zitemwa kumu ne zaawukanya emibala kubanga Tokiiya ne Peter baali banjawulo nnyo. Peter yali mwana mukkakkamu ate ng'ayagala nnyo okusoma. Yalaba muto we ayossanga katale ka mubuulo, kwe kumuyita n'amubuuza ensonga eyali emwosesa atyo. Tokiiya bwe yajjukira emigobante egyamwogererako ng'alonkomya omukozi, n'agamba mu mutima gwe nti eyali alumiddwa ku musota, nga yeesirikira nga kasiru. Peter yalaba gw'abuuza abutisi matama ng'asalawo kubirinza nnyaabwe, anti munnanga akali mu ŋŋoma kamanyibwa muleezi. Ebyembi nga binajja, nnyabwe yali tannaba kujja kubakyalira. Nnyabwe omuto n'ajja n'abategeeza nti mukulu we yali amuleseeko kiyiriitira. Amawulire gano gajja abalenzi enviiri ku mutwe, kubanga lwe baasembayo okukuba eky'omulubaale ku nnyabwe teyali mukosefu n'akamu. Basajja battu nno baagenda kipayopayo. Essuula ey'omwenda nayo bwe tugikomezza, tusinkane mu ssuula ey'okkumi.